baliko sebo. Kanyona jewa. Yeah. Obadde oli awo n'ogamba kange neekolere ku linnya kulwanira Mwanje. Ate neekolere linnya kuba Mwanje kikyotegeeza. Nati kati omukyala mumulwanira babiri. Okwo tekuba kulwanira kuba okulwanira. Kyawukana mu kuba n'obwannannyini kati omuntu alina obwannannyini tasobola kulwanira. Omukyala yali wa Mwanje kati wo. Eno Mwanje yamulemerera n'ajja ewange ekitegeeza kati mukyala wange. Kati gwosalawo ogulirire osobole okwonoona Henry Mwanje. Tekuba nakugulirira okwo kuba siraba kugulirira kugira wadde n'akama mwana wa maama. Ekigambo kiri kimu. Wava ku kyo recording ka audio akasooka. Kyekibuuzo kinene naye nja kikuddamu. Ka audio ako tekuliko kasooka, tekuliko kaddako, tekuliko kasembayo. Ka audio ako kali kamu lwakuba nti kawanvu naye okuba nti kawanvu amawulire bakatematema. Kitegeeza nti ka voice note ako kali aka. Kitegeeza kuba kali recording. Mu kuba nga kali kamu nze yakali recordinga nkamanyiiko n'omukyala akamanyiiko. Ennyo. Kati ate kijja kitya ogambe nti Henry Mwanje akyakalanya amaka gange akola ki nga gwe kooza. Kwe kuvaayo n'aba emabega w'okulinkingisa voice note ne video obwo nga mbadde nga mbiraba. Nati kati kyembuuza gwe wakali recordinga. Yes. Siwe kiri kati omusajja Henry Mwanje agiramu wa kusaawa zino naye alina okwedifendinga. Henry Mwanje agiramu wa. Henry Mwanje la singa adde talina wagiramu teyandivuddeyo kwogera mu mawulire kwogera byayogedde ebyamakulu ebyekigezi n'ebyekisiru. Kati kitegeeza gwe wamukyokooza yali tannavaayo. Tekwali kumukyokooza naye audio eyo elinkinga etya era erikodingibwa etya. Audio eyo nze yagirikodinga nkiddamu naye mu kugirikodinga twakiteesako n'omukyala naye mu kukiteesako n'omukyala audio eyo egenda okumala okulinkinga ndowooza nalaba ng'ekigenda omukolera kuba yali mabega okuta ebintu ebyo kubanga neyabita yamukubirako kessimu kyemmanyi. Sebo komaawo mbuuze Henry Mwanje naawe ani asinga erinnya? Ekyerinnya si kyekikulu naye kati nze nti olinga agamba Henry Mwanje yali anoonya linnya kweyo. Waliwo kye bayita come back, waliwo kye bayita n'ekirala fresh n'ekikonwa. Kati Henry Mwanje muyimbi kyogamba yakona nze mumanyi ng'ekikonwa kati nze ndi fresh. Sebo tumumanyi ng'omuyimbi. Manyi ng'omuyimbi ate gwe oli ki? Nze ndi fresh. Kwegamba ogezezzaako ojje onoonye ng'oŋŋamba nga gwe woli fresh bwe yakonebwa. Lwaki oyonoona erinnya lyamu? Sinakunonya sinakunoona linnya kuba ekyo tekiri kukonoona linnya kubanga singa kyali kyakonoona linnya audio eyo ne bu video obwo tuludde nabwo singa kikyali ekigendererwa singa twavaayo dda ne tubuta okitegeera neffe narecordinga oba twarecordinga ebintu ebyo nga tulina ekigendererwa kuba twatulwa n'omukyala naye akayimba ke nali mwali mukola bu stanti. Si start wabula era yali stanti. Si start nze okola ekintu ekyo nakikola kulicordinga kujjukirirako omukyala bye yabadde annyumiza okitegeera ensonga ki nalicordinga akantu ako era ne mugamba tunyumye naye nga bwe ndicordinga nga bwakugamba bwali malaaya. Yes yembozi twali tulilayingako kukola akayimba ke muwandiikira kali nedda mwali mwagala mujjukirireko ku bintu bya Zaika. Nze so siye kubijjukirako wabula nze okujjukira nga nkola akayimba ako maama okitegeera era akayimba nakakola weekali naye nga ndilayinga ku bigambo ebyo bitwateesaako kuba kya bulijjo buli kintu kibaako entandiko bakibako n'ekintu ekigero kiretera okukola ki. Mbuuza omukyala kuva dda yali muyimbi oba wali omutandisa ku olwo olunaku? Omukyala kutayimbangako era sinze nali mutandisa okuyimba wabula ye yakyagala. Jaaji bw'abeera nga jaaji aba yagusaze dda nti wadakooza. Ekyokuba nga nze kooza sikigaanye naye Mwanje byagenda agamba abantu nti omukazi yeetunda. Omukazi teyeetundangako kimanyi tamugulangako kuba naye byagamba mbusimayanga mbu abadde malaaya simanga biki yo kumusanga nga amufuna Henry Mwanje wali wabadde ku mukwano gwe? Wanje wali wabadde ku mukwano gwe? Ze Mwanje sikyali wange mumanyi naye amanyi naye ate nga sikyali wange. Yajja atya afuna oyo omukazi wakimanyako olwo yamufuna? Simanyako olunaku lwe yamufuna naye nga nkimanyi n'ebbanga lyabadde ewuwe tubadde tweyagala nagoleti era nga n'ebimu ebiyimiriza amaka Henry ebimu bibadde bivanga wange ng'omukyala aliwo ng'empagi y'omumakkati aliwo okutuusa ebintu ebyo. Ensonga kiraba ne mu covid ono lockdown eno ekigambibwa mbuggwe wazaala omwana omusiba Henry Mwanje. Kati omwana oyo
sijja kuvaayo ngambe nti omwana oyo wange omwana oyo si wange nkiddamu omwana si wange omwana wa Mwangi ndakuba nti ne Mwangi yavuddeyo neyegamba omwana tamumanyi yamusanga alina emyezi ebyemyezi byayogerako Mwangi ataddewo embeera gye ndabanga eyagala oyivireko omukyala aveeyo abeeko kyayogera mu bannamawulire wabula kyennamuganya yes ensonga kyolaba bataddewo nosensi yenna n'agenda n'afakinga n'akawunti n'akola akawunti eriko kyotegeeza mwenna mulwanira mukyala alina ssente si kulwanira mukyala alina ssente omukyala talina ssente okitegeera wabula nze nina ssente Mwangi talina ssente yensonga lwaki olabanga n'amaka ga Henry gayimiriddewo ebbanga nga ssente ezimu ziva waffe ziva ye yagambye yes yali amuliisa yali aleeta kasente kyokka yagenda nazo era saawa zino si yabeezaawo amaka ge Henry yamanyi kyaliko ye saawa tasobola kuvaayo kukyogera mu bantu tasobola kuvaayo kwogera wikinensi ye era naye akimanyi talina ye lwaki luli akavidiyo akasooka teyavaayo Henry oyo lwaki teyavaayo nyinza okutakuwa nsonga lwaki teyavaayo kuba nange simanyi kya bulijjo omuntu oba n'endowoozaayo esobola okwetera okugyako amasimu kuba amasimu yali yagajjako kitegeeza mwamukosa mukozesa disadvantage yammwe okwejjayo nga ye mumukosa tekwali nakwejjayo tekwali nakwononera linnya lye kuba eno Mwangi talina kyali okitegeera kuba wengambye talina kyali singa abadde nga bano abasajja abogerako ba superstar bano ba legend ba kamiyoni baani wasobola okuvaayo n'omusitukirako niye omusajja watu naye akyalwana akyayimbira ku show za mitwalo 2 mitwalo 15 ayimba mitwalo 10 ng'oyimba ogamba nti situkira ku muntu ayimba ku show mitwalo 8 naawe kyogamba bulijjo bonna wali onfollowinga bulijjo alaga manyi buli kimu kitegeeza obadde mukwano gwe nze okumanya buli kimu nsobola okumanya buli kimu kuba oli mukyala we abadde mukyala we nga ntusaako buli kimu eno gyaba agenze nga buli kimu nkimu oyinza okuwa musanji wo eki esente lwaki mbadde nkikola nze sibeera nnyo wano mu Uganda okitegeera mukubanga siba nnyo wano mu Uganda mbadde nkikola nga mpanga goloti oyo sente singa namugjayo dda tutandika obbeera ffenna naye nalowooza gayege Kampala gangi nja kukwata omukyalo oyo mugjeyo yes muteeke wange ate nze sibeerawo sange nga bamutwala kuba abakyala nkimanyi kitegeeza gwe wamuconnecting owa Henry sinze yamuconnecting owa Henry kuba singa yenze yamuconnecting owa Henry singa yakyogedde okitegeera singa yakyogedde naye sinze yaconnectinga gwete wa Henry maama bannange ekyama ekiri omukyalo twagala tukimanye omukyalo oyo naye yanange ekyama ekindimu naye nakyo mwandikimanyiza kubanga kikulu nnyo era ekyamugyayo we yaviire wa Henry ekitegeeza waliwo ensonga lwaki wavaayo n'ogamba muno ntamalaako ekyokugamba ntamalaako osaagamba mwanfuna bubi bayirayo mwanfuna bubi ekyokugamba nti eno tamalaako ekyo mwanfuna bubi nali ntegeeza eno tamalaako financially kuba nze siri mukazi nti oba eno yali ankozesezaako nendaba nga tamalaako ate neggolesa essimu si utavaayo n'agamba amanyi break and ekinobeza lwaki engeri gyosituse ng'onoonya nojja n'omukyalo oyo natuwa obukakafu lwakuba kati yalaga nti yaempagi eri mu makati gammwe babiri yabalwanyisa essaawa eno ombuuziza ki engeri gye nsituse nga nkunoonya lwaki tozze naye kyogedde bubi lwaki kyogedde bubi nze kindeese wano nzize yeeso nenkulaba naye mu kukulaba nzize kutereeza nsonga eriwo okitegeera nze sandibadde nti nvaayo nengamba nti biki kuba nze nabaye mwogera ku bintu ebyo ng'ate mubyogerako temumanyi kituufu natufe kijja mu lujja kyetulinaomwogera ebintu ebyo mutalinaako obukakafu kati nze nezijja mbagamba amazima luno baluyita lugambo ekyogerwa kyetulina okwogera lugambo yes kyogerwa naye kati saawa eno nze nkugamba kyobadde owulira nekyobadde oyogerako buli kimu nga bwogambye koze abantu tebategedde mumanya go wali tugambye n'olekerawo ndekerawo stant nze erigon breaker kyekisooka naye kubanga nze erigon breaker nze Mwangi sagomanko mulinyirako kuba Mwangi talina kyali ngamba lekerawo stant okwagala abantu ofune audience kulinnya lya muntu okufuna audience kulinnya lya muntu kyeki kyenagambye nti Henry alina kaki muntu kyayinza okuvaayo n'agamba nti kanzije nsitukire ku Mwangi Kamiliyoni Mwangi Bobi Wine abantu boyinza okuvaayo n'ogamba kansitukireko kati buvaayo n'ojja kusajja nga Bobi Wine oba bano bakamira ba legend nkuwulira naye nenkugamba omusajja kubira Mwangi essimu
omugambe lwa kati lockdown mugambe nawe emitwalo gyange 5 gyange njambulye kolayo bwatajje kati ngaze situkira ku muntu watu nga nange siziyimbire emitwalo 5 wadde muze ndabango wala kukayimba kamu mwe wanira sina kayimba kamu yo kukuba ebicupa ekyo ebicupa sikitidde okitegera abawaaka soko tuwe mwaka pera ku nyimba zo nja kaba wane awo nja bangatira akuba akalango ojja kubanga jeyo kiri nti kitufu erigon breaker ne mchala we bakola ekintu ekyo nga bakubira kayimba kalango naye akayimba bakayita bikola by the way eno mwanje talina bikolwa kyatubeereye oyo mazeno kijja yoti kamarako oyagadde kulambika bikolwa ntegeeza bikolwa ebikolwa byenjogera wandimbuziza bikolwa ki bikolwa ki kubanga ebikolwa by'omukwano bingi sente zimatalenga kyo kimukeya nayo bikolwa okitegeera keya kyekimu kimanyibwa kikwatagana n'ekyobudde time akyala beetaga time naye yalaga nti tafaayo n'ebizezeze ebyekisibo okitegeera mize ekijja omanyiko iye enwe gyakola nga sigikola enwe agula bamalaaya kyo kimu enwe kitegeeza n'oyo omukyala yali mukwabo teyali omukuba eyagula naye kyengezao kugamba nti ombuuza bye mumanyiko okitegeera enwe agula bamalaaya ekyo kimu enwe ali amayirungi enwe anywa enjaga nze sibikozesa basoba kitegeera ensonga ki nkugamba nti omukyala nsobola omumaintaininga tusobola okukwatagana netukwasaganya obulamu bannange katukomaawo tweyanziza nange neyanziza maama